Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga bataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusalamu. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Queen Mother, Save a Soul. Program Save a Soul kwokyali era nesinyo kuba nti obedde ogirindiridde era nga leero olunaku lwa mukaaga essaawa ziri emu ez'ekiro tugenda kubanga tutandika ne programu yaffe eya Save a Soul taasa omwoyo nate tulabe olunaku olwaleero Queen Mother aleese ki. Ndeese kino munnange mwana muwala omuto yali badde agamba nze kanyumirwa obulamu, yandibadde agamba nze kanzaale naye n'agamba mu nsi muno nga tosomye tosobola kubanga ofuna ebirungi. Bw'atyo n'adduka n'ajja ku Save a Soul olw'embeera eyamuyenza ng'ate akyayagala okusoma n'agamba kanveeyo nzije osanga nafuna obuyambi ku bantu bannayuganda mbeere omukyala eyeyagaza mu biseera eby'omu maaso. Nsanyusa okukusinkana wuti. Nange nesimye okusinkana Queen Mother mami w'abalungi. Tubalamusizaako mwenna abali ku Star TV emunyonyi y'eggwanga. Tweyanziza twesimye okubanga wasalawo n'otuula n'ogamba nina kulaba UBC Star TV. Tukweyanza munnange gwali ekyo era nga manya n'eddoboozi bampita Adikini Witin era nga ndi muwala Muteeso nga nviridde bweyogerere nesimye okusisinkana maama. Amiina. Gwonna ogenda kuba munnamawulire nkulabye. Okitwala mu nnya lya Yesu. Kyoyagala? Njagala kubanga gwe njagala beera presenter. Olabe we nkulabiddewo. You have a good voice. Thank you. Witin Omuteeso. Babuza batya mu Luteeso? Amazima amatuufu tetwakulirayo era simanyi. Olina linnya. Olinga Nekesa Ddamaliwana ambasada w'Abasaamya. Yeewana atya ambasada w'Abasaamya. Tamanyi kigambo n'ekyo? Mulaba ng'abuuka wano. Omumanyi? Mumanyi. Tegeeza Star TV ogiraba nnyo. Ngiraba nnyo. Lwakuba b'embeera nabo tebajagala naye wensibawo wakanzi gye ndaba. Baagala lulimi ki? Batera kwagala nnyo ku channels endala. Negwe kuno kwofiira. Era ofunyemu ekirungi. Kogenda okuyambibwa. Amiina. Kati wuti nabadde nali ndi awo ng'onkubira kasemino nga Queen Mother njagala okukulaba. Nali waka lunaku lwali lwa Saturday. Twali tutambuza channels. Omanyi twaliwo bangi nga buli omu ayagala bibye. Buli omu ayagala kulaba bibye, ayagala ennyimba, ayagala eki. Kati nze ne nteeka ku UBC. Yali Star, UBC Star. Ne nkulaba kuba mbadde ebiseera ebimu wembaawa waka nkuteekako kuba na timinga. Nga wenteekayo nsobola okusanga ebiseera ebimu nti buli ssaawa mbadde nkulaba. Era mbeerako okuva ssaawa emu paka ssaawa bbiri n'ensiibula. Nga nkulaba nendaba program byo alina omuwala gwe waleeta neŋŋamba olaba onaagenza ekyo ng'ate embeera gy'alimu ansingako. Lwaki nange sigendayo nga mpulira nange nkyesunze era nga nkyagala. Era ennamba zaaliwo awo nenkubirakuuko naye walimu nkobize kwegamba weebityo. Naye neebaza Mukama olw'okuba nti nkusisinkanye. Neebaza Mukama olw'okuba nze ntudde mu katebe kano nzaani naawe ali eyali mu mbeera nga nze gye ndi mukimanyi ojja kushanga gwali wano katebe ke ndimu. Amiina. Lindako nga tunnagenda wala. Mama wa Muganda? Nedda. Mama wange mukazi Mulugwala.
si muganda naye ffe tetugendangako gye batuzaala kitegere ntukulidde muno kyova oluganda ndumanyi olwewaffe sirumanyi. Kati ensonga ki eyakubisa essimu n'ogamba kanzije ndabye Queen Mother ono era akateba kukootuddemu mu nsonga ki yali ekakwagaza okukatuulamu? Queen Mother nze natandika okusoma 2014 twali tubeera family ne maama waffe ne taata waffe era nga tuli settled nnyo obulungi nnyo. 2014 ezo ogwo omwaka maama waffe n'afuna olubuto yatuuka ekiseera ekizaala n'azaala omwana bulungi era yamuzaalira akalwaliro ok'okukyalo we yamala okuzaala embeera nemusukako n'azaala bebi ye gyali mulamu maami ye n'afa. Kati okuva ne kwolwo kuba maami waffe yalinga mukazi mukambwe ennyo ng'era dadi waffe tasaafuna mukazi mulala nga waali yali abalina yeesi naye nga maami waffe tabamanyi. Kati okuva ogwo omwaka ne tujjanga ebyokusoma biriwo ebityo biri up and down naye nga dadi ye waali naye nga ye waati. Kati maami we yamala okufa dadi awo n'atandika oleeta bakazi bayagala yes nga wabazaalamu n'abaana obafuna obutakkaanya ng'ajja n'abeera mu maka gaffe maami waffe galimu obafuna obutakkaanya ng'oyo amugoba agenda obafuna obutakkaanya ng'aleeta omulala bwatyo. Kati dadi waffe oyo babazaala abaana 3 ye last born waliyo ne baganda babalala 2 era bawala bakazi bo bali mu bufumbo bwabwe abaana abaabwe basomyeko senga waffe omu abaana be basomyeko bonna alina abaana 10 bonna basoma senga waffe omulala era abaana be tebasomye naye ffe okuva maami waffe yafa dadi waffe kwegamba abakazi bamusingidde ebirala. Kati we nasoma twayabya olumbe lwa maami waffe newabaawo omukazi eyeyama n'agamba nti agenda kunkwata kansomese paka 7 era nensoma natuuka oba nali mupiisi nga nkyali wansi nnyo. Dadi wange n'aŋŋamba tofaayo nja baweerera toddeyo okusomera eyo era nange nemuwuliriza kuba oli yali kitange nesiddayo okusoma nensooka ntuula nemugamba dadi waŋŋamba sigenda kusoma ate nga twali tufunye omuntu agenda okumperera. Kati ng'olonze omanyi maami waffe yali atuzadde abaana 5 then your last born gwe yafa nga azaala. Gwe second last born? Yes. Oli nganze? No, sorry. Nze second born? No. Waliyo first born then nze second born. Yes, waliyo second born. Yes. Ebyokusoma nebigirawo ebityo naye nga mbadde nfuba nnyo okulaba nga soma kubanga dadi waffe yalinamuko kasente akatonotono akasobola okubeezaawo family naye we yafuna abakazi ne bamusingira ebirala. Ate najja kukuba obadde ojja wano ojja kuba omugayiko tegenda kusita. Dadi waffe wenjogerera era nsonga y'abakazi kati bamusiba era alimukomera maze obuzibu obwo kyosiga kyokungula. Maze emyaka 2 byenjogera byonna mbitegeeza temuli bulimba ekyo kyesiga. Ali mukomera myaka 2. Ali mukomera ali lugazi oba owulirayo. Gye balimisa eyo emeta ne waliwo eyanziba ne tumutwalayo okkolengera eruziro munoonya ne bavuza omusibe wange aluwa bwate simanyi ali lugazi tate lugazi eriyo ekkomera bweyo gyalimira bamutwala alimeko. Nalimanye likkomera. Yalina omulimu mu kusooka nga musirikale akuma ebikajjo bya meta oba abasirikale kyababeera ennyo n'abakazi. Sigambye nti buli musirikale aba n'abakazi temuyinza ga Queen Mother wagambye. Kati ne bamusiba baganda be ne bagezaako okumugyayo kubanga yamutta ng'emyaka mingi okubanga bamusibya ensonga z'abakazi. Yayagala mukabande ebyataata tubireke sibi ebyatulese nowe yalina ebizibu kusodda titaliiwo bamusiba. Kati bato bo banaabala kugambye second bo kigeza bakuddako bato kati mubeerawo mutya?
Queen Mother kansoke nkuzeeko kemabega taata waffe nga tebanamusiba alina abakazi 6 kati mami waffe mujeeko kuba ye yafa kati awo abasigaza abakazi bameka 5 kati omugatta awamu kuba mami waffe yagenda okuba nga tuzadde 5 then ne bali eri nga yabazaalamu abaana kati tuli abaana awamu 14 Eyo ttiimu ya mupiira nimanyi omupiira yali amaze okukola ttiimu ye ey'omupiira yali amaze okubazaala kubanga wali mami ng'akyaliwo yali amugiragirako tokola singa amutyanga mami mukama omukyalo omulugwala tomuzanyisa balugwala balaba edduuka munaaye kyawe yatandikira nga teri amukuba ku mukono bwatyo ate yali anywa n'omwenge kati nga wanywa omwenge wafunawo akasente ayagala nnyo abantu buli omu ayagala amugulireyo buli omu ayagala amuweekyo kati bwe bityo naendinga kati nze nensoma naye era nga wadde ongambye wali nakugyewo omukyalo yali akututte okuweererako ng'oli mu P5 n'agamba agenda kuweerera no ebiseera ebyo nali nkyali nga ndi mu P3 nakugyewo omuntu agambye kankukwateko nkuweerere yes essomo lyali ku kyalo nga yalaba bbi nga yalaba ate nakuleeta ewaka ne bigaana ate naleeta ewaka ne bigaana kati awo nga mami afudde tumaze n'okukola olumbe abantu nga we beeyama mu lumbe n'agamba naye oli yali atukkiriza ye kiki ng'akuweeredde mu ssomero lyasobola yes kati nangamba tuula era nakaaba nnyo ebiseera ebyo yongera ku ddoboozi nakaaba nnyo nekaabira ddala neŋŋamba naye waba agambye nti kituufu agenda kunzaayo okusoma onsome kubanga ne mukulu wange ebiseera ebyo yali asoma first born junior gyali ebigaana nesisoma basenga bange ne balaba nga bamanyi batutuliraanye tubeera wano babeera wali somuli ku ttaka lya waka tetuli ku ttaka lya waka naye we baagula beeriraanye yes ekyo kati dadi yakuzaayo okusoma oba wakoma mu P3 yagaana nesiddayo kusoma kati basenga bange ne balaba nga ntudde senga wange omu ye yafumbirwako omusajja ng'alina kooko n'agamba kankutwale twali tubeera by then twali tubeera buyikwe oba owulirayo ne bale kutambula eyo nga gye tubeera n'aŋŋamba senga wange nampita n'aŋŋamba waki otudde ewaka nga ate wali osoma ebiseera ebyo n'aŋŋamba jankutwale ninayo muwala wange ali e Lugazi ogende osomera eyo nengenda nensomayo omwaka gumu naye ngaera sente nabo tebazirina bulungi nenvaayo nenzira nentuula ewaka kati ewaka nasangawo maama omulala nga bamuleese tebyali byangu ba step mother tebyali byangu kwegamba era tebyali byangu nga gyenkikomeza kati era nentuula kati awo baali ne bakola essomero we nakomawo nasangako essomero eppya nengenda nenyingira essomero nga kati dadi wange yenyudde yeekubye omutima alabye bankuteeka nkomyewo ate ntuule nedda nengenda kusomero eryo nensoma entandika P3 ensoma 4 ensoma era sente nezituuka essomo lyali lwa nanyinye nga sirya gavumenti sente nezigaana webityo naye nga mukulu wange naye era asoma ye yasomeranga mu ssomo lya gavumenti kyembadde ngenda okubuuza nti around tewaliwo essomero lya gavumenti lyaliwo kati lwaki nawe tebakutwala eyo lyali wala ng'ate balaba oli muto yes ate mukulu wange ali lugendo oli mulenzi asobola otambula yes ate alina ekikoosi kyatambula nabo mu bavubuka bane kati ye weyasoma wenjogera yakoma mu P6 era nebigaana nakola mu Lwerwe bano abakoona obamanyi mu Lwerwe abakoona mu Lwerwe ne balongoosa ne batereeza amayinza eyo gyakola kati naye byamulemerera n'avaayo n'atuula ewaka kati weyatuula ewaka yankubidde essimu n'agamba naye yayingidde mu Kampala yali yasigala buyikwe yali yasigalayo kubanga era yali teyasoma kati mu kibuga yali aze okukola yonsi kati Queen Mother webityo kati nali ntudde nendaba program yo nendaba omuwala walina omuwala gwe wali oleese nendabira ddala nga
mukama nange lujja kushanga nze ntudde mwaka akatebe kubanga embeera oyo gyalimu yes nange njiyitamu naye newankubadde ye nze banzala 27 nga muwala wange siri mukulu nnyo era kuze bwe ntyo omanyi baatuzaako mangu wegambe tuli 14 baatuzazaako mangu kati nensoma nemala P6 kati P6 nagikolera mu gavumenti namala nengenda mu gavumenti nenkola P6 nenkola ne P7 naye nga omanyi tebyali byangu kuba naye nkola P6 step mother wange nangamba kankutwale mu kibuga okole kati asoma myaka egyo gikola yes nga ngenda kukola mulimu kino bwawo sigalo anti obwawo sigalo batasoma naye nowadays n'abasoma bagukola nenzija nensoma P6 mu gavumenti nensoma P7 mu gavumenti naye nga abasomesa ku mbeera gye baalaba ewaffe bankwatirangako twali tusasula emitwalo 15 kati zaali ssente nyingi bankwatirangako nensoma nenkola UNEB mwaka gwa 2022 nenkola PLE nemutuula wenamutuulira bwenti step mother nangamba nkutwala mu kibuga okole naye nze nali saagala kukola bwawo sigala era ekyo sikyagalangako naye olw'embeera yali ewaka twavanga ku ssomero last born waffe last of your mother yes senga waffe yamutwala era yamukuzizza era yabeera naye essaawa eno kati awaddako mulenzi ye gyali ebuyukwe yasigala wano mu maka gaffe ge twakiberamu ne dadi waffe abakazi bonna baavaamu kati nga omanya ekyalo maka gasigala bwegati kati last second born wa last yagabeeramu ate no yekka kani maji anamukyalo bagumu munamayimba bagabeera asobola ogyebakamu kati awaddawo omuwala anzirako ngambe twali batano fengaffe mu maama waffe kati twakula omanyi side ya mami waffe twali tetubamanyi nnyo newankubadde dadi wa mama waffe yali ku kyalo naye nga tebatwewa nnyo omanyi mama waffe baali tebamusiima tebasima mama tebasima taatawo side ya mama side ya dadi wange basenga tebasima mukazi mu lugwala yes ate ne dadi waffe baali tebamusiimye lwakuba beefuna bakyali bato ate dadi waffe ye last born nga we babazaala kati weebityo nga dadi wa mami waffe abeera ku kyalo naye nga tebatukiriza gendayo abagenyi bo bajjawo naye nga oyanzirako ye yawalirizanga n'agendayo era ne bamuleetako e Kampala n'abeera e Kampala era naye teyasoma yakuma mu P5 naye muwala nzirako mwerwaneko omwaveemu teyasoma yakoma mu P5 essomero lye ebuyukwe anteranga mumanyi amasomo g'omu byalo nakoma mu P5 naye nafuna omukisa ne bamuleeta mu kibuga kati abeere waliyo mami waffe eyo kati gwani yakuleeta mu kikubo obeera bweyogerere yes ninda wadde okyatugamba P7 ne bakuleeta n'okulobwawo sigaalo yes olwo sepa kugambye kati wano tutandika kunoonya ssente nenzija nandeeta muwala we yeyandeeta kuba muwala we yali mu kibuga neninya nesunga nnyo nga ndaba the first time ngenda yingirako ekibuga nenyingira ekibuga wenatuukira nze nasabanga kimu neŋŋamba mukama njagala ntuukira awantu nga bagala kumpisa bulungi kyesasaba nti nsabe nti bansasule obeereko mu mbeera eyagalwa yes nedde ekyo saakisaba era natuukiraawo kungu oba owulirayo kungu mukyanja neŋŋamba mukama nze ani atuuse e Kampala nalimu ekyalo kingi nga nimu ekyalo nze kola bwawo sigaalo neŋŋamba nze ani amaka ge natuukiramu nakola nenkola neŋŋamba sidda mu kyalo neŋŋamba sidda mu kyalo naye nga nkola tebansasula ssente neŋŋamba kangumiikiriza engeri gye ndimu ekyalo bajja kukola ki bakwagala bulungi bakuyisa bulungi kuba omusajja gwe nabeera naye yali talina mukazi
bayomba ne mukazi we n'agenda n'amulekera abaana basatu. N'osigala n'abaana abo abasatu. Nsigala n'abaana nga kwegamba ninako ey'abaana nga baana mbalabirira baana ne bagala kusoma ne nsigalawo bw'omu n'entula kwegamba naye kyatuuka ekiseera nkoze emyezi 3 tebansasula bagamba gumiikiriza nkoze emyezi 4 bagamba gumiikiriza nenkola omwaka mulamba. Mwaka? Yes. Nga tebakusasula? Nga tebansasula njogera nakulabye oyina empisa. Oli mwana wa mpisa. Tebanda kubuuza mama wo Muganda. Nze nakula okuva olunaku lwe wasooka okujja okundaba. Naye leero okugenderedde naye njogera oli mukazi muwombeefu. Bannange sigamye nti anoonya bufumbo. Omanyi mwezi otandika. N'okola omwaka mulamba tebakusasula. Nenkola omwaka. Naye ng'omanyi kasandi bulungi esula bulungi enja bulungi. Katonda kuwa kiwali oyagala gamba kasaba njagala. Katonda gy'omusaba kyakuwa. Nalinnya boda okuva e Buyukwe okutuuka mu Kampala nga sikyusiza boda kuba mami yandirectinga n'agamba oyo omuvubuka agenda Buyukwe ku boda paka Kampala. Yes, paka Kampala. Can you imagine? Paka Kampala. Era ogwo omulundi gwe nasooka oyingira Kampala. Nenyingira nenkola nga wegambye omwaka ne gugwako. Sajja nga nsuubiza naye nga nze nga bajja kunsasula kasitandi anywa neebaka eri twali tusiiba njala ng'okomawo okusoma ebiseera ebisinga tewali mmere tewali wotandika ogenda onoonya enku olina ogenda okima amazzi kwegamba kati olina wotandika najja e Kampala ne ngamba maze oba alinsasula batansasula nga ne baganda bange sikyabafaako olw'okuba nali ntuuse mu good life nga ndowooza maze nga ndowooza ntuuse nendaba nga ne muganda omwana wa stepmother wange yandirectingayo nemugamba biganye nga tebansasula nga tebansasula angamba kankunoonyeza walala ofeewo musajja ningendako ne ku poliisi natuuka tiyakuwa yadde omwezi teyampa yadde omwezi wabula kyeyankolera yangulirayoko obugoye kuba nava mu kyalo nga sirinaako nga sirina ngoye nangulirayoko engoye yalina omukazi gwa datinga by then nantwalako ku shopping nangulirako engoye ngamba mukama nzaani yava mu kyalo nga sirina yadde ebityo kati yandirectingayo nagoba tebakusasula kankunoonyeze walala okole ki ogende nanyonyeza emityana olwo nanga nkola bwawusigaalo nga ngamba bwe nva mu bwawusigaalo ngenda kukola mulimu ky'omulanzi obudde kuwa ate oyingidde emityana tekatuuza mu kyalo ate mu kyalo ddala nogamba ye nalisigadde eri kunyumadde ekyalo ddala ekisinga ne gye nava e Buyukwe wakolayo bwe natuuka eri ng'era ngenze kukola bwawusigaalo bwe natuuka eri nga kika omanyi nga family y'ekyalo era abaana baba bakyafu baana kwegamba olina okukoza engoye okufumba twalinga bangi jjukira amaka nga kati olabye ku kyalo nga ge maka agalimu amanene be balinawoko mulina okufumba entamu balina n'abakozi ababalundira ente gwalina okwoza gwalina okusanika entamu y'emmere olina osiba omuwumbo nze mwebaza omukazi oyo ginayigira n'okufumba emmere ey'Abaganda akusiba omuwumbo naye simanyi kusiba muwumbo yali mukazi Muganda oyo naye nandirako emyezi 2 nengamba mukama omulimu ogwo sorry twali twagunoonyaawo ku muto awo kubbiri awo opposite awo waliwo bulungi naye nga noonya bwawusigaalo nengufuna ningenda emityana nga nsasula $10,000 omwezi yazikuwa yazimpa wadde emmere wagisaanika empitirivu yes ate n'oyiga ate nenjiga ng'oyera olujja luva kuno nakuli yes nga balina pasipala mulina omulondamu oli kwegamba newaza mukama nti nayigayoko ate bansasula wenamala ate neyisa bulungi wenamala emyezi 2 nenvaayo nga ndaba walayi sijja bisobola omugongo gunuma ekifuba kinuma amazzi wegagwamu mutapu ino ogenda nemugira enkumu lina osenya nenvaayo mu bulungi walayi navaayo nga mbagambye navaayo nga mbagambye ngenda kusoma kuba nagendayo mu holiday okusoma kwatandika nga emyezi 2 giweddeko nembagamba ngenda kusoma nga sagambagamba nkooje amazima waliwo agavubuka agakulu waliwo kwegamba bannange novaayo mu bulungi nenvaayo mu bulungi era nessaawa eno omukazi oso omukubira essimu nemubuuzaako kuba newankubadde nali nga nkola nnyo yansomesa
n'ebintu ebiti ebyokufumba ebyokubuuza empisa nenvaayo navaayo nga mbagayo banenzira y'okusoma neyandirectingayo saamugamba nti nvuddeyo ku mitwalo 10 gye bampa emyezi 2 nali ngiterese kiri shaali shaalo nga tusaaga akangula olugoye ngweze nali nzirina enkwate emitwalo gyange egyabiri nengiteeka mu nsawo nempeka baaga nembagamba nzizeyo okusoma nali nsoma amazima amatuufu nalinya taxi nenzija nga simanyi taxi nti ngenda wano saagamba taxi nkomya wano nenja nenya taxi nentuuse mutundu oba owulirayo nenvaamu nvuddemu no ndaga wasirinawo wa Luganda sirinawo ki nga nkubamu akafaananyi mutundu otuuse mu kyalo oba ng'ogenda kweyo kyaki eri emutundu ntuuse awo no nali njiraba ku TV ebiseera ebimu kati nga ndaba abantu bakuŋŋaanirawo tebalinawe babeera ogenda nga esobola obeera mubana tanawe babeera nsobola obeerawo basi nenteekaawo taxi nenteekaawo nenvaamu nina emitwalo gyange ntoddeko transport kati awo nsigaza bandekye omutwalo gumu kuva Emityana paka nsigaza yes nenyingira kyaki nembeeramu nga enjala wenuma lunch ngula ekyokulya nendya nembeeramu esente nezituuka nezinzigwako nga nina okuwaayo kinkakatako okuwaayo mukyaki waliyo ebbasa zebaba washinkakatako okuwaayo enjala wenuma libateeka tekibeera teeka naye nze kyange okiwulira muli nti kanteekengayo yes sente nezinzigwako nengamba kale obasinga naddayo mukyalo nengamba sisobola kudda mukyalo nembeera nga mukyaki okumala omwezi mulamba nga siraba wakudda sirina transport sisobola kuddayo eri nabagamba nzirayo okusoma kitegeera ebityo nebibeerawo nesulanga mukyaki Sande tebasulangawo kati nga tugenda tubaali bangi abasulawo ku mbalaza nga nange ngenda nembenyigamu nebusha webutuuka ku Mande ngira muddeyo mukyaki musaba muba muzi overnight nga musulayo ebintu byogera ng'oli emyaka emeka 10 yes kati wenjogera nina emyaka 17 kuba kyekinneewunyisa oli 17 right now yes obulamu obutandise awali the 3 years back yes oli emyaka nga 14 15 yes empambano obulamu 14 otandise osula ku mbalaza yes nga nkubamu akafaananyi wenaddeyo mukyalo teri kiriyo bajagambe yagenda okukola akomyonaki wentyo bweba tasuze mukyaki nga tusula ku mbalaza nga busha webutuuka ku Mande embalaza nekyaki obisulamu emyezi emeka emyezi gyali ebiri kiwafunayo ko bakutwala nti okole wagivaamu kyaki olwo kati nga wewaddeyo nti ndokose oba ng'osulawo lwa mbeera nti sina wakusula Queen Mother embeera gye twayitamu okuva obutonzi yampalirizanga nze okulokoka kubanga ku kyalo kwalingako amakyaki agajja gabaako ewaffe ngaffe tuli ba Protestant family ya dadi wange naye nze nganze embeera gye twakula tuyitamu olina okuba ne Katonda ennyo yes olina okuba ne Katonda ennyo which is good era nemba ne Katonda era dadi wange tekyamusanyusa ne basenga bange bonna simanyi lwaki omuntu oba walokoka abasinga kibayisawo olwo endokoka embi olwo enyiiza nze gye nalokoka yali tenyiiza yali nungi kuba nalokoka nga pasita wamutuukako n'akusabirako oba wakomanga awo ng'obeera eno n'ogira nomala n'ogenda noweebaka n'ojja neekenda babulira ekigambo nedda ku muntu eyali wali nga tosaafuna pasita yes ng'osaba ku lulwo kuba abantu babeerawo nga bangi olina kusaba ensaba nali mukkiriza ge mazima sobola kangambe nti nakkiriza neŋŋamba yes kati Mukama njatudde nenzikiriza wenakkiriza nempulira nga yes nkiyingidde Mukama nanconnectinga ku bakazi nga wekyali kyebaka ku mbalaza naŋŋamba wali omukwano gwe yakubye nti ayagala omukozi era bwawusigaalo neŋŋamba Mukama nvudde okwebaka ku mbalaza kangende nkole newankubadde nalayira nti siriddamu kola bwawusigaalo nga ne seminti annyogo gw'okufa
Omulabi wange omulungi obwa program Save a Soul taasa omwoyo nesimye okuba nti okyali ku programu yaffe eno emboozi ya mwana muwala endowooza mugiwulidde bulungi mugikkaanye naye nga gyonna yonna gye tulaga gye ayagala kusoma. Kyova natandise n'ebigambo nti mwana muto emyaka gy'alimu yabadde agamba nti kankole kino kankole kiri naye yeetaga kusoma. Mu sitoola ye atugambye bali abaana 5 maama be yaleka ng'okufa kwa maama kwava ku muganda w'omu last born lwamuzaala mami teyasobola kubanga abeerawo okukuza bebi oyo naye mu baganda ye bonna temuliimu asomye alaba kagenderere kagenda so ye alaba nga ayagala struggling at least abeeko ekintu kyafuna ajja kubanga tetunnatuukawo bulungi naye ng'ekigendererwa kye kyakuddayo kusoma. Bagamba buli muntu ajja n'ekizibu kye mbanga mubaleetera etusala amagezi omuntu ono akivuunuka atya. Tovaawo ngenda kubanga nkomawo naye nate twongere okunnyonnyoka emboozi ye nenge tugenda okubanga tusalamu amagezi asome. Queen Mother Save a Soul. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Tosubwa ku Star TV. Eggwanga Uganda lifumbekeddemu ebirungi ntoko, ebiyiriro, ennyanja, ebisolo eby'omu nsiko, ensozi n'ebirala bingi nga bino bye birifuula ekkula lya Afrika. Twegatteko mu programu omulambuzi wano ku Star TV emmunyenye y'eggwanga nga tukulambuza ebifo n'ebintu eby'enjawulo ebiwuniikiriza era nga bisikiriza okulaba. Jjukira ebyobulambuzi bye bimu ku ebyo ebireeta ssente mu ggwanika ly'eggwanga olw'abalambuzi abava ebule n'ebweya okujja okwerolera ku makula omutonzi ge yagemulira Uganda. Twegatteko tukulambuze nga bw'ovumbula ebyo by'obadde tomanyi. Program omulambuzi buli Lwamukaaga n'omuweerezaawo Uthman Sempeebwa. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Queen Mother Save a Soul. Okyayinange Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi okubanga kusako program ya Save a Soul taasa omwoyo ng'era nga nkyali ne baby wittin then omwetera baby wittin ozanga ne tunaviira wano nno kati nga muzaalidde ddala kaakati baby ono ayagala kubanga addayo ku ssomero. Emboozi eri so touching naye yatandise nange obanga ogiwulidde mwana muto ayise mu bugubi yes mu bugubi naye nga ayagala abeere nga abaako omuntu ow'enjawulo mu maaso awo. Tukyagenda mu maaso naye twakomye wali nga atunnyonnyola engeri gy'avaamu ku lubalaza lwa kyaki. Bakufunidde akalimu? Yes, banfunidde akalimu nzirayo kulabwa House-Girl. Ku mbeera gye nayitangamu ku lubalaza nga ngamba buli mulimu ogujja njagenda nkoleki nga nali nalayira sirida mu House-Girl era gwe mulimu ogwajja nebaza Mukama nengamba weebale ndava ku lubalaza era nengenda banfunira omulimu Endejje nengenda nenkola obwa House-Girl nali nkola mu maka g'Abasiraamu bampisa bulungi nenkolayo nengera ndaba walayi nakola mu kyalo pide omubiri gwange sikyasobola kukola ndwala ate najja kukola newolwala olina okufuna eziddwaliro oba kusasula olina oziteekayo mu ddwaliro kubanga najja kukola sajja kulwala. Naye kuba abakozi nalimba jinya
Abwa tusyagala abakozi nze. Ali Nga nze mujjanjaba buuza nina okujjanjaba. nedda. Nga gwe wejjanjaba ng'okola ku ssente zo. Yes, kuba nali nga nsevinga. Ng'ekirwadde kinkuba n'engwira ddala ku buliri omusujja ng'ogwo omugongo ne Nga gukulumira mukama wo ddala. takujjanjaba gwe wejjanjaba. Yes, kubanga yes era nga nze nejjanjaba kuba nali nzisonze. Naye ng'obeera waabwe mu nju. Yes, ate era nga mbakolera. Ekyo kyekyasinganga okummalawo kubanga buli ssente gye nali nga nkola Ng'egenda mu ddwaliro. ng'egenda mu ddwaliro. Nemba ne ŋŋamba Mukama kishinga ndwala nnyo ssente bwe nkola emyezi Anti ne ku lubalaza sementi oyo asula nnyo wabweru mu mpewo. Yes, nasulanga nnyo ebweru. Nakola emyezi 3. Nali nsasula emitwalo 7. Kitegeera. Kubanga eri gye nava mu kyalo nali nsasula 10. Ate emyezi ero Ozeesabise. nga zeesayise ne ndabira ddala. Kati ng'olwo nze engeri gye saamanya nnyo ludda lwa mami wange. Nga simanyi nti mu kibuga oba gye baliiko sibawuliza onanzirako muganda wange. Yalina connection ko nabo kuba yafaanana nnyo mami wange ate ye musika. Kati oyo nga tebasaamuleka amabega. Ewa saidi ya mama wo omwana pozi baba balugwala. Baali balugwala. Omwana wo akusikira. Yes. Nesi we kiba buli omu. Ewaffe mu Buganda saidi omwana wo takusikira. Omwana wa mwannyoko yakusikira. Oli muganda waffe yasikira. Guba musaayi gwo kuba omwama wo aba mwana we teguba musaayi gwo maama wo. So kati sister wo gweddako n'asikira maama wo. Era saidi ya maama we yamusigaza. Anzirako. Akuddako yeso owokusatu second born. Yes. Kati yali naye mu kibuga neera nga we nagambye naye teyasoma. Yakoma mu P5 ate kusoma oli omukyalo. Ate agimuse munene oyinza ogamba ye mukulu wange. Yogera nnyo. Kati nendabira ddala nga mu family yaffe ffenna batuzadde awamu tuli 14 naye mu mami waffe tuli 5. Teri asomye, teri atuse mu P7 okuleka nze. Teri atuse mu P7 kubona naba bamami bafa 14. Ate dadi waffe yagamba alitegeka yabyogeranga luvannyuma nga kyali munomo alitegeka okumanyagana kuba mbusina beebo alinayo abalala oli ali bakanya kuzaala okuwerera akuna. Yes, teri atuka mu P7 okuleka nze era nakyebaliza mukama newankubadde teyali mbeera nnungi nasoma nenfuba nentuuka P7 nagikola 2022. Ndabira ddala nga banantwala mu kibuga nja noonya ssente nzireyo ku ssomero nebigaanira ddala. Kati omanyi nga mu kyalo we twali nali nga sikulaba. Teri TV. Yes. Kati najja mu kibuga mbadde nkufollowinga ebiseera ebimu nga nkulaba. Kati saidi endu yewogera ku saidi ya maama wo. Anti oganye kusadda mu kibuga n'omanya saidi ya maama wo. Yes, wenatu mu kyalo dadi wa mama waffe yaliyo. Naye nga abakyalangayo nze saagendanga balaba. Kubanga tebatukkirizanga basenga baffe. Tebaagala engeri gye bataasima mami waffe. Newankubadde nga yafa naye ngeri affe tebatukkiriza agendayo. Kati we najja mu kibuga mukulu wange nankubira yali mu kyalo n'aŋŋamba Sheila bamutute mu kibuga aliyo ne mami. Sheila ate nga ye musiraamu. Wali basiraamu? Siri akisiraamu bamutuma butumi Sheila naye nga si musiraamu. Tulimanyi mu busiraamu. Nange njagala kibuuzaako nimanye lwaki. Bamutuma Sheila naye nga ate tetuli basiraamu. Osanga ewaabwe muli basiraamu baki? Mami waffe Mulugwala, dadi waffe Muteeso. Omuteeso. Oba erinnya lye wammwe Buteeso. Madam badde sikigoberangako simanyi. Kibuuze era okigenderere. Naye ate baŋŋamba abaami Abateeso abaami balungi nnyo. Era nze nafaanana dadi wange. Aba bulungi muno oba beauty. Naye bwe baba n'empisa nnungi bakwata bulungi abakyala baba oba eriyo abamu kati nga mubamu abo. Tata tekyamuzingira. Tomanyi dadi waffe yali muntu w'abantu naye nga talina. Kyekyo era kali akasayi ke kakabaamu nti baba bantu balungi. Just embeera nakuba nti yali yati omwenge omanyi gubateetera
n'okwagalagala abakyala ne gwatandyagadde yekanga amwagadde. Yes, bakyali naye ndinga apo ngaali mukomera kuba balwana ne mukazi we. Mukazi gwalinamu abaana ababiri gwe yasembayo okuwasa. Oyo wokutaano. Is it? Ne balwana naye era n'amutema ejambiya n'amutema we batya omukono bamutwala mukomera kuba era n'omukazi yali amukoowa. Namutwala mukomera era gyali akyasabinga kibonerezo kye. Kati byonna kati bano baganda bama ne bakutwala ne bakuleeta mu kibuga. Step mother yandeeta mu kibuga n'entandiko yiriba. Biri byasooka akolesi ne kati wano ovuddeyo ku kyaki eri ovuddeyo ku kyaki endejje. Yes, funya connectinga ku mulimu era ogwa house girl ngenzeeyo kati embeera gye yanyigira ekyo nga wegambye nze nejjanjaba nze nkwata ku gundi yange gye bansasudde nejjanjaba mukulu wange lwali lumu nankubira nangamba kyera bamutute nengamba ku namba ya mami oyo amazima matufu naye simulabangako muganda wo mami wange oyo muganda wa mami wange nentuukayo nengenda nenga nayali mu mbeera mbi kati naye nansindika ate wa muganda we kati yebweyogerere gyendi kati manyi saidi ya mama yetwebo kama yatonda saidi ya mama wo ne wavaawo baganda bakubeera ku kido era ndoza mulabe babaniriza nga dde babafunye bukulu. Ye mama asigala mama saidi za batata nze simanyi basenga abaana bannenge gye bagobamu. Bannaye mama nga tumweyanziza mama yani yoli kati mami wange Chandiru Morin nga omanyi balugwala Chandiru Morin kati gyendi tomwane omugambye ngo gye wano era namugambye era ne transport mbadde simulina yabadde ngamumpa mweyanza bambi nkutumiddeko nnyo abadde ageze ku mulimu mwebazeko mu lulugwala wala isirumanyi ewaka naye mama akona Luganda wala isirumanyi ge mazima waba ayogera ne ku simu abalumanyi ayogera nabo naye nze nga ffe abo batubeera nabo babeera nabo tumanyi Luganda. Buganda bwawamba naye nga nalyagadde omanya ku nnimi zaffe onakuddayo eri ebuyikwe awo ojja luyiga. Bannange anti eraze nga bulijjo ntandika naabo kati nta abateesa mwenna baswiti baganda ba Whitney ani Adikini. Yes. Bannange every ate tumanyi lutooso manya kati bakoowole mu luteeso basobola otuwulira obulungi anda nyamba ku luteeso wano. Adikini Whitney anaga yakuddayo okusoma kyonna kyoyina tuwe bamama abalugwala kuba kati Oluganda lwakwata osanga bakoba Oluganda oyo abamusoga boogera Oluganda abakyala abalugwala abami abalugwala wenna nga ali eyo tutandike nammwe omwana w'ekawuuno omwana wa maama omwana wa taata Muteeso ayagala kuddayo okusomero muwulidde family gyavuddemu temuliimu asomye temuliimu atuuse mu P7 ye yekka eyakakwata kati ate nga awulira ayagala bire nga akitwala mu maaso. So kyonna kyoyina mukwano nkusaba otuteekereko asobola otuwa obuyambi asobola ogamba nti ngenda muwa kino tukole bwe tuti tubanga tukwaniriza essemu ezo zeyambise nnyo obeere nga ontukako tulabe nga tumuyamba. Whitney kiki nnyo kyoyagala ddala tudde mu kusoma class tudde mu kusoma bya mikono? Queen Mother amazima gali nti neetaaga kuddayo kusoma mu class. Oli ready tusaleko enviiri? Yes. Oyingire class oyambale uniform? Yes. Ate kikubale kwekuuma tonnazaalayo mwana? Sinnazaalayo mwana sineeyonoonesaako neebaza Mukama olwekyo. Kubanga nagamba nayagala ng'okikola ne ningamba mu family yaffe teryasomye nange wenyonoonekera wano wenneeyonoonesa ani anaabasitulako. Era napambananga nnyo okutuuka we nakulaba ggwe oyambye era Queen Mother bane mwebazenga nnyo kazi abeereddewo abantu atamufollowinga mufollowinge mulayikinge kubanga tukola era bwe kiri YouTube mpozi balala ku TV ku YouTube n'ogendayo ku YouTube. What when a smartphone? What is your phone?
eri mu bag sina smartphone. Ena smartphone. Ekati buli yali era nga wotusabye waneeno. Genda ku YouTube Queen Mother Productions yoge ojja kubanga subscribe. Teekayo kyotaddeyo. Otuba kube tuyamba laba oba nga misiza program ku lw'omukaaga girabe ku YouTube oba ku Service Otaasa Omwoyo. Zonna zibako ku YouTube ojja kubanga otulaba na biki byetukola. Bwe tutaaza obuyambi mukwano wabulwogwaba Mukama naawe akuyamba. Tomanya ani aliyamba mwanawo, tomanyi ddiru ogenda kufa. Oziina kati nesituka science kola zitya nezigwawo. So akatono k'oba oyina asobodde okuyamba omwana ono ayambe. Buti nangambye ate ayagala kuddayo mu class kusoma. Ali ready okusalako enviiri atandike ne senior 1 P7 yagirina. Kati abadde okubanga ayingira senior 1 abedde nga ayongerayo emisomo gye. Tata azaala abaana 14 ye bamanyiiko kuba tata bwe yagendera mu kkomera tata yagamba yetaaga okuŋŋaanya abaana be bafune okumanyagana nga kitegeeza nti wakyaliyo n'abalala nono bamanyiko bali 14 naye mu abo tewali yasukka P7 ye yekka yakyakwatidde famire akati era akyayina ekirooto nti ayagala ayongerezeeko okuba nti asoma. Kati gwe wenna ali eyo nga we nasabye sinafuna basari zaki za secondary za primary nina eza universities nina technical nziina naye secondary sinafuna somero dimpa era nga nkyakowola amasomero asobola okutuwa basari eza secondary mukwano nja kuba neyanziza ate nno wendifuna netandikira ku biti nyono ngompadde fulu bannange nja kusanyukira ddala mwana wampisa mwana yeekumi olabye obugubi bwayisembo bonna embeera si nnungi naaba nga tannaba kubanga afuna lubuto oba kweyonoona kuba nti afuuka omukazi atagasa mu nsi muno ayagala asome amaleko. Ongambye ayagala kubeera munnamawulire? Yes, njagala kubanga gwe Queen Mother. Njagala kubanga gwe. Agenda kubeera munnamawulire. Ogenda kituukako mu linnya lya Yesu ngambye oli mulokole. Amiina. Yes, ni mulokole. Oli muki? Nze ndi musiraamu. Nze ndi musiraamu. Kakati oli mulokole okyasabira pasta wa Mutundu eyo gye wagendanga oba wakyusa kyaki? Kati engeri gye navaawo ndi bweyogerera toli ali Mutundu. Kati wetubeera njogera kati nga wegambye nagende wa mami wange ate mami wange nansindike wa muganda we. Yansindika eyo ng'alina abaana abasoma ng'ate akola. Kati yantwalayo ng'omuyamba nze mubeererewo ku baana be. Yes, nga sisasulwa naye nga mubeererawo nga niko nawe era naye akuuma. Yes, ankuuma ndiisa ansuza kuba nali nsuzeeko ebweru. Yes. Kyawe ndiisa. Kati osabira ku kyaki za ku kyalo? Yes, naye ng'ate kyalumu kuba siba sifuna budde. Tufuna budde bugenda musaba ku Sande kozi mwabalako mugenda buli lunch hour. Yes, kisoboka naye ne ku Sande tabeerawo ate abaana babaawo. Yakula ne ku Sande. Ate yafuna omusajja omusiraamu. Kati ye ebyo by'okusabaza. Tosobola bimuteekamu nnyo kitegeera. Yes, bimuteekamu nnyo. Yenda Katonda ogera kuba tekirungi n'essimu ennaku zino zibaayo mubeera ku ssimu n'ogenda ku service n'obeerako nga bw'osaba ne ku radio musabirako. So Katonda tetakisa gamba tuyina kubanga oyingidde kyaki omufuna. Ofukamira n'osaba Samuel abantu babiri kyaki ebeera eweze nga mutandika okusaba. Abantu baabo bakoowoole basabe. Abalabi ba Star TV mnenye eggwanga wena gy'olabira nga wali oyiseeko mu mbeera gye ndimu oba nga togiyitangamuuko naye ng'omanyi kyempulira era ng'okifiiringa nkusaba gwe wena muzira isaali ejo neetaaga okuddayo ku ssomero neetaaga at least nange graduatingeko neetaaga nsitule ku baganda bange neetaaga nange nfuuke ekifaananyi mu family yaffe kubanga bwe mbagambye teri yasoma teri yatuuka mu P7 naye nze njagala nsome kubanga niwe ngamba ngene nfuna omulimu nga nakoma mu P7 teri muntu agenda kumpa mulimu gwa P7 kyoba mpita abazira ekisa bonna abali ejo abalaba banaye muntaase munyambe alina ku basari asobola okunyamba alina obuyambi bwonna baminsasiro nyambe neyongereyo n'emisomo gyange kuba mpulira njagala okusoma era nayingira ekibuga nga ekindese kunoonya ssente kuddayo okusomero naye byagaana aliyo wenna nkusaba obuyambi bwo n'obwewombeefu bungi nja kusiima nnyo nja kusiimira ddala. Amiina. Ebyo ebigambo bya Adikini. Yes. Whitney anoonya buyambi bwakuddayo ku ssomero.
nsuubira kutteko nga nange bwankutteko bamikwano kyonna ky'oba oyina ayina essomero oba asobola okugamba nti ngenda mumuweerera tusobola omuweerera mu terms oba mu mwaka n'ogamba ngenda muweerayo ttaamu eno Queen Mother eno ttaamu ng'eggwako fuba okulaba ng'onoonyayo anaaweerera ttaamu tu tusobola okutuuka waawo n'ogamba Queen Mother omwana oyetegeke second ttaamu ajja kugenda nze mubuukinze mukwano tusobola nga naawe tosobola kuba muntu akuyamba totujja kutekako nnyo kazito nti munnaye omututte oba tugambye ogenda tuyambako ttaamu eno omuntu ono so buvunaanyizibwa bwo oyinza okugamba okusinziira we nneeraba omwaka ogujja manya ttaamu ejja nsobola omuweererako ng'ate bwe tukuba nja kuba naye nga bwe tukoowoola n'ogamba the second term nja kubaawo nteredde nja kuba nsobola okuwa Queen Mother school fees z'omwana oyo nze nja muweera mu August tuba tuyingidde third term November August tuba tuyingidde ttaamu so tusobola ofuna abantu ogamba nze mubuukinga buti ndi bambi kamaama mukawerere kasome kalina eddoboozi kagenda kuba neggulire Uganda nze namulabye ddona omwana ayagala kubanga akola ku mpewo ayagala abeere presenter omulungi bambi tomusupportinge abeere nga asobola okuba nga addayo ku ssomero abeere nga atuukiriza ekirooto kye gwe yakalaba programu eno oba ng'osanze programu eno egenda kuggwa nkusaba mukwano omwana ono maama yafa ng'azaala last born waabwe yabaddeko abaana 5 ye second born mukulu we yakoma mu P6 ye yakoma mu P7 that is 2022 amuddako P5 amuddako ye P2 alina mu kyalo ate nga byonna kirasi zenjogerako ze mu kyalo muganda yatuulira buyikwe so ndoza mutegeera embeera gy'aliko abo be baana ba maama be 5 naye taata alina abakyala abalala babadde ng'ayina naye nga n'abakyala abo tebalina ki tebasobodde nabo baana kusoma taata bamusiba era yakamala ali Lugazi mu kkomera myaka 2 kati taata talinayo ssuubi lyakudda kati kuwa nga aweerera abaana banene we yagenderera akasente kali tekaliwo era ng'okusoma kuganye bw'atyo bwakoowera nti famire ye temuliimu asomye abaana batata bonna yakyabakwatidde akati owa P7 kati bwe tusabira nti mukwano kyonna ky'oyina obusobozi bw'oyina tulabe nga tuyamba omwana ono atuukirize ekirooto kye mmanyi mugenda kunnyamba mmanyi tugenda kukikola era mbeegayiridde wenna alina obusobozi n'oba gwe olina essomero lya secondary noga Queen Mother yinza otasobola kuwa basale zonna z'abaana bwe banaali badde nsobola okuwa naye kankuweeyo ey'onoomu mukwano nkulinze era essemu ezo ngenda kubanga buli kaseera nkeberako ani aleese ani atuwadde nsaba ompeyo basale y'omwana ono asome n'onogamba nti muwaddeyo omwaka gumu mu ssomero lyange tweyanzizza oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali save a soul. Oli mu kulaba Star TV, emmunyenye y'eggwanga.